Mwe Kadama yabadde ali mu kwepimpina naye ng'akozesa kaloti. Ate mulowooza kaloti eno teyayingidde mu bukyala n'eremerayo. Bamaze mutwala mu ddwaliro, bakamaabe bamutute mu ddwaliro okuggyayo kaloti eno ng'eri mu bukyala eri munda. Kadaama ono yabadde mu kisenge kye n'awulira nga fiiringi zimubugaanye nga zimususseeko. Kwe kukozesa kaloti. Afunyeyo kaloti yabadde mpanvu nga nnene, n'agamba nti eno kaloti ejja kusobola okunkola obulungi n'okunkolera kye njagala n'okuntuusa ku ntikko. Munnange Kadaama ono yeesogga kisenge. Mwoyo mu tayimu zammwe ez'okuwummulamu nga Kadaama ono ayingira ekisenge. Kati yabadde mu kisenge n'atandika okwekola naye nga yeekozesa kaloti nga yeepimpina naye nga yeepimpinisa kaloti nga bwagisokotayo. Kati yagenze okulaba ndowooza nga kaloti eno ekoma kumpi, n'ayagala agisindikemukko katono ebenga ebuuliramu etuuke eri ku katibba kwennyini etuuke ku katibba. Kumbe kaloti ejjudde amazzi n'emuseererako mu ngalo, kaloti n'eyingira munda mu bukyala. Yagezezaako okwagala okugiggyayo n'engalo, wabula nga buli lwagezaako okwagala okugiggyayo ng'ate kaloti yeeyongererayo ddala eri munda. Wano nno omutima gwamukubye n'atandika okulaba abafu. Kyandise okulaba abafu nga bamuli kumpi bamusekerera. Kwe kukuba omulanga n'afuluma ekisenge n'agenda ewa mukama we. Kakati oba yabatunudde atya mu maaso n'abagamba baboosi bange ebizibu byazze dda, munnange mbadde ndi mu kuzannyisa kaloti. Ne bannange okisanga mu bakadaama. Kadaama yagenze mu baboosi be n'abagamba ekimutuuseeko, mbu ntudde oba ku kaloti oba yabagambye ntudde ku kaloti oba yabagambye biki, ne kaloti emuli mu bukyala munda. Bakama be bambi ne bapapalaawo, kwe kumutwala mu ddwaliro ne balyoka bamubamba. Kadaama n'alyoka azaala kaloti eno. Yagenze muleeba nga tali lubuto. Kadaama yagenze muleeba nga tali lubuto, era abasawo baakoze obutaweerwa ne bamuggyayo kaloti eno eyabadde emulemedde mu bukyala bwe. Ne bannange naye ssebo kaloti yabadde mpanvu. Kakati njagala nkutuuseeko akatambi kano okeewulirireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Kaakati nga sinnaba kugenda wala, waliwo ettaka eritundibwa. Ettaka eryo lyolaba mu katambi liri awo Luweero, litundibwa eri half acre. Ettaka eryo litundibwa ku ssente entono ennyo okukamala. Entono ennyo, bwe kugamba entono ennyo okimanyirawo nti ntono nnyo, $7,000,000. Half acre etundibwa $7,000,000. Liri awo Luweero district abamanyiiwo. So gwe wenna ali interested mu ttaka lino, jangu tukole bizinensi oligule. Jangu tukole bizinensi oligule ompe ku ssente. Jangu ompe ku ssente. Ettaka eryo liri half acre, litundibwa, liri awo Luweero district. Ekyalo bakiyita Kakabala. Ekyalo bakiyita Kakabala. So mwe bannange, waliwo nkuba kyeyo Omunakenya Kadaama munnaffe eyagenze n'akwata kaloti n'amuteeka wansi mu bukyala. Kaloti naye teyabadde mubi, n'agendera ddala. Kaloti yagenze ddala n'abulirayo. Kati alayika yakoze omukono gukokofi nga aggyeyo kaloti n'egaana. Kati oba yagambye atya bakamaabe? Kati yagambye nti nabadde natudde ne ntuula ku kaloti n'annyingira. Bannange ne bannaye bakadaama mukisussa, boyi mukisussa. Omwana Kadaama omu yakwatanga gundi bweti, kino bakiyita ki, nga gwakozesa munda, nga banga agoye obuwunga bwati. Omu Kadaama n'akwata kino akacupa kaali k'amazzi bwe kati, n'atandika okasokota, okasiba okwenda kusokota, ife waife tukweta kusogoora. N'atandika okasokota n'akasokota munda. Naye nga kati weweekosa nnabaana ofaaki.
mulekerawo kutononera ebintu, mulekerawo tononera ebintu byaffe. Ne Museveni yabagamba mouse is for eating. Eri address egendayo birala, si bino bannaye mweddeko mukisusa. Kati okimanyi bawoyo agenda kitegeera nti ateekayo kaloti, mukozesa biringanya, mukozesa kaloti, kisimanyi kyukamba mutere ddala n'ennyaanya n'obunzaali musiike lumu. Mwana mutononera ebintu, ogenda okutuuka ku muntu ng'eyali awooma tasha. Kino sikirabangako. Gano amawulire ga leero mwezi gwa 12 omwaka 2025. Eyo kaloti, ekyo ekifaananyi bakakikuba leero. Kadaama bamugyemu kaloti mu bukyala, Kadaama bamugyemu kaloti mu bukyala. Bati ono abadde muna Kenya. Last time eri muna Uganda bamusangamu kyukamba, ono abadde muna Kenya. Leero luno mwegendereze ku bimukola, otherwise mujja kwessa matigga. Ali mu ddwaliro bakamusikamu kaloti, avuddeyo omusaayi mungi. Iriso amulaga wano face ye naye ng'ekifaananyi bakimpa. Kakati ono si ye Kadaama asoose okutuuka ku kino ekintu. Waliwo Kadaama omu gwe nawulirako yakozesa kyukamba, nga kyukamba eyo gyakozesa okufokota munda mu bukyala bwe, nga gyakozesa okwemazisa ng'eringa omusajja. Naye kyukamba eno yamuyingira mu bukyala neebulirayo, yali nnene, yabulirayo mu bukyala munda, era naye baamutwala mu ddwaliro okugimugyamu. Bakadaama abasinga bakozesa amacupa, gano amacupa ga sooda, n'akwata eccupa n'abula n'akwata eccupa eno n'abula okugibuliza mu bukyala bwe munda mu busolo. Mukama Katonda, omuyimu gye gukola bakadaama mu biyumba. Waliwo omulala gwe nalaba, Mukama Katonda atusaasire naye ebyama biri ku mitima gy'abakadaama, ebyama biri ku mitima gy'abakadaama. Weewoonya nti omuntu abadde ku kyeyo nga teyeegatta, kyokka bw'akomawo eno e Uganda agenda bbaawo okumutuukako ng'obukyala bubadde ng'obwegatta buli lunaku. So ng'omukyala waba teyeegatta okumala emyaka 2 contract gyeggwako, bw'akomawo obukyala bwe buba intact nga bumima bulungi. Naye munnange bakadaama bava ku byeyabamu, agenda okudda eno e Uganda yeegatta ne bbaawe ng'ayina ennankani nnene enzibu, kumbe eri ye ssebo abadde yeekozesa nga yeemazisa. Sijja mmusalira musango ono omuwala Kadaama eyakozesezza kaloti n'emuyingira munda, wabula omusango we guli okwagala okuwulira ennyo obuwoomi, n'ayagala kaloti emutuuke ku katibba. Ssebo kaloti tesobola kukutuuka musajja waayinza kukutuuka, kaloti esigala kaloti. Omusajja jjukirako, omusajja tekayinza kutukira munda, ye asobola okukanyigiriza mpaka eri ne kakoona wali wennyini kagiti. Naye munnange ono ye yayagadde kaloti emukoone ku katibba, emukoone ku kagiti, kwegamba awulire nga yeemutuuse ku nnabaana. Munnange kaloti yayingidde munda kata ekoone ku nnabaana. Kaloti yayingidde munda, obedda atama naye ng'alina kaloti ye mu bukyala mu busolo. Era bakama be yabagambye, teyatidde kubanga buno babadde bulamu, yabagambye bannange kaloti endi mu bukyala. Kati baba bamubuuzizza eyituuseeyo etya oba yabagambye nti ngituddeko nga sigenderedde ne nnyingira, simanyi. Kyonna kye yabalimbye simanyi, naye nga embeera yo bwetyo bweri. Bannange mwekuume, atiisiko bw'oba owulira nga otaawa oli bubi, kozesa engalo, ne mulekere okukozesa amacupa. Amacupa gaba gaziyizza obukyala, abamu bakozesa amacupa, abalala bakozesa obucupa bw'amazzi. Akwata akacupa k'amazzi n'akasiba n'alyoka akafumita. Bannange ebitundu by'ekyama nabyo bibonyeebonedde mu kiyumba eyo. Kadaama ono si Munnayuganda,
Kadaama ono Munnakenya. Kadaama ono Munnakenya, si Munnayuganda. N'Abannayuganda mubikola lwakuba nawulirako ko nti ate Bakadaama baagenda ne bayiga enkozesa y'akataapu. Mulina akataapu ke mwekubaako mbu kalina engeri gye kabaweweezaamu wansi awo ne muwulira ddala nga kyekyo temwetaaga na kuyoya musajja. Era akataapu ako koonoonye abawala bangi mu biyumba. Kadaama n'atuuka ekiseera nga ne bbaawe takyanjagala na kumanya. Olaba muwala, olaba mukazi wo girlfriend wo butakusirikira message, kumbe ali ku kataapu ke yeekuba kaakozesa. So bannange mwebeereremu bakazi mmwe, mulekerawo okwekuba obutaapu. Embeera y'obwete bwe yatambudde CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi, mweraba.